Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kutegeeza nti nno ggwe atanaakuba ng'otweyungako kkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Tukimanyi bulungi nnyo ebigenda mu maaso wakati masekkati g'amawanga abiri Uganda ne Rwanda ssaako n'abayeekera ba M23. Eddoboozi mujja kunsonyiwa si ddungi naye mbadde nnina obbakiipinga nga muli updated mu mikwano gyange abali abampuliriza. Tukimanyi bulungi nnyo nti ebadde bigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'abayeekera bano aba M23. Kaakati oluvannyuma lwa byonna okubaawo, Paul Kagame pulezidenti w'e Rwanda abyegaanye n'awaayo munne, awaddeyo munne Yoweri Kaguta Museveni abagambye nti nze temunsibaako matu ga mbuzi kundiisa ngo. Abayeekera ba M23 baviira ddala mu ggwanga erya Uganda. Kitegeeza ki? Nti mwami Yoweri Kaguta Museveni yandibanga ayina ky'amanyi ku bayeekera bano ab'akabinja ka M23. Bino byatandise bitya okubanga Kagame ayogerawo atyo? Kagame yasoose kuwa kirowoozo ng'awa pulezidenti ne bakomandazi abali mu magye g'e Congo ng'abagamba nti nno basiizinge faya basobole okuba nga bateekawo okutabagana, batuule bakkirize bateesaganye n'abayeekera ab'akabinja kano aka M23 basobole okuba nga bateekawo emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Oluvannyuma Congo yavuddeyo n'ebaanukula ng'ebagamba nti bo tebagenda kukkiriza kiragiro kyayisiddwa Paul Kagame olw'ensonga nti tukimanyi bulungi nnyo nti n'akabinja kano aka M23 kafujjirirwa omusimbi, kawanirirwa, kasapootingibwa n'eggwanga ery'e Rwanda era nga pulezidenti Paul Kagame gwe mwennyininyini gwe asapootinga abayeekera bano okuba nga batigomya eggwanga lyaffe lino erya DRC. Ate nga tuvudde ne ku ebyo, ekitongole ekya United Nations kyavaayo ne proof ekakasa nti abasirikale kyenkana 4,000 baviira ddala mu ggwanga ery'e Rwanda abali mu kabinja kano aka M23. Oluvannyuma Paul Kagame yavuddeyo n'abyewakana, yavuddeyo n'abyesembajja n'agamba nti nno olw'okubanga nakwatanga ne mbawa obuyambi ne mbudaabuda abajaasi bammwe abaali bakwatiddwanga mu Rwanda wano abamu mwajjanga ne mbalambula nako, tekitegeeza nti nno nze yalinga akulira abayeekera aba M23 era nze bye sibimanyi sibanyinako kakwate, wabula mukimanyi bulungi mmwe kennyininyini nti tetulina kye tutamanyi nti akabinja ka M23 kaatandikira ddala mu ggwanga erya Uganda nga kyalinga kyategeeza mwami Yoweri Kaguta Museveni yalinga yatandikawo akabinja kano akabayeekera ka M23. N'abagamba era tukimanyi bulungi bwe nkuzzaako emabega UN United Nations yavaayo juzi ne lipooti ekakasa nti erabyeko abayeekera ba M23 mu territories za Uganda era nga bagenda okukuba miitingi n'abakulu abali mu ggwanga erya Uganda ng'abamu balabiddwako ne ku kisaawe ky'Entebbe eky'ennyonyi nga bawaliddwa access erinnya nga balina free entry ne exit. Oluvannyuma abayeekera bano baavaayo ne babyewaka ne bagamba bo tebakolaganangako na ggwanga lya Uganda olw'ensonga nti bo mu Uganda balondamu bifo mwe bafiiringa nga bali seefu okukubiramu enkuŋŋaano zaabwe engeri gye bagenda okukolamu operation zaabwe. N'eggwanga ery'eggwanga lyavaayo ne lyesambajja kino ne bagamba bo tebamanyiiko kikwate nti oba bakwatagana n'akabinja kano aka M23 era bwe baleme basibako matu ga mbuzi kubaliisa ngo. Kati Paul Kagame yavuddeyo n'ayasa ebyama n'agamba tukimanyi nti akabinja ako kali originated mu ggwanga erya Uganda. Kikyolowooza gwe mukwano gwange ku nsonga eno kubanga UN ekakasa yalina ne proof nti eyalabako abayeekera ba M23 mu territories zino eza Uganda ate mwami Yoweri Kaguta Museveni bo bavuddeyo ne babyegaana.
Gw'olowooza ki ku nsonga eno? Jangu mu comment section, jangu liking, jangu sharing. Kutegeeza nti nno gwagala otweyungako, kirya wansi awo waliwo ekigambo subscribe, kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako ddala gw'omukwano gwange ali yampuliriza. Olowooza emberenge tegaze? Gw'olowooza ki ekigenda okuddirira singa UN enaamala okuzuulira ddala obukakafu bwennyini bw'eyagala n'ekakasa nti nno Uganda ddala esapootinga abayeekera ba M23? Kwagala nnyo obeere kwekumira ku UG Updates.